So this is Fort Potro, but we are not yet to reach. Kibare National Park. This is Kibare National That is not a fort. So what are you? I'm with our friends. So you are friends with King Jose, the local master, King Dimani. Mwefuge abadongo mwefuze nobody got in over dosolo kubeera bakukido amanya gangize King Jose the local master nanyini smart construction and saving and company tuli mugenda Fort Potro banange era tugambye katuvuge tugende Fort Potro je tugenza okuyiyiza kati obulamu mulowooza tubeera mu filimu zokka bambi katuli 40 ndowooza mulaba kali akapanda abali bazeke 40 mulaba akapanda ako Kibale yasoma kamaleyo Kibale National Park kati tunatutuse 40 yatugenda bakwatira kati wantu tubuzeyo mailo 2 okubanga tuyingira e40 tuli eno majani bakwa bagasayi majani leje kasubuka mumukalabire Kampala amajani nolecho so bane mutusabe tuzuke bulungi nze nkigadde ali kamera woyo omunene mu banene banyonyole naye mugamba mutya amanya mpete wasa Muhammad embwa ulala banaye bwe namunamba agalanywe tuli eno ku Fort Potro Road era ngo obudde buno waliwo omusajja gwe bali njagala mbalage akola obumodi mu nseeka yaabwe takisi zituyitako buli atuyita kagamba laba bino ebimongoli byemongoola njagala obalege nti okole obumodi balage sama mukubo man. Yeah, man. Nakomawo. Ojo. Koshegedde. Nkola kyeyo. Gwe. Kali munagamba ati firimu nga tewedde. Ye musajja gwe nesiga, ye musajja gwe sikyasinze okufaa. Ye bodyguard wa ulala family. Bana mubeere bulungi.